Takale ngendo bawa ngenda bawa ku luguudo no lwa Hoima Road ne takale nga liri Busunju liri ku Chorus walking distance from the main road ngenda dibawera ddala biliberera mu ddala. Breaking news omugagga awaddeyo kataano abantu b'omu Lubigi basooka banga bava mu nakwati nga bo balabaawo babadde bakaba wabula nga libadde essanyu eppitirivu nga omugagga Hassan Haji Abulwadda nga abawa kataano wali ate saidi z'e Busunju. Kati no byensinze okuba nga nkolera olunaku olwaleero abantu b'omu Lubigi bambi basanyuse ne bakaaba amaziga nga tebakkiriza nti omuzira Kisono omuvubuka muto yakkiriza okubajja mu mbeera kati awo wennyini nja kusaba akavidiyo kano kampereka like abagambye ate tulina n'okulwana okulaba nga gavumenti ebalirira ate mweyo embeera kati tusuubira nti we are glad that some steps are now being taken in the fight against graft and corruption. That's a welcome move. Our hope is that this shall be broadened and not just narrowed to a few. ngenda kwongera abantu b'omu Lubigi wabula nga ate akatini nnyo Jose Nyonyi atabukidde sipiika amugambye nti ebyaddala ndi musanyufu okulaba nga abamu ku bantu abanyigidde mu buli bw'enguzi bakwatiddwa wabula nga ate waliyo abalala abatannakwatibwa. Saagala kino kikome ku bantu batini nga ate tumanyi bangi nnyo okuli naawe kennyini atukubiriza wano mu palamenti. Kati nno amwambalidde era naye ngenda kubanga mukwongera mu maaso kati abantu b'omu Lubigi beebaziza Haji okulaba nga ababereramu mu mbeera eyo. Bannaffe bangi abajja badde nkigoberera bulungi naye ne ndowooza nti kirabika kyaggwawo n'abantu bafuna babeera mpulira amawulire nga boogera ku bantu b'omu Lubigi nti bakyasula wabweru n'abaana baabwe n'abakadde era ne ŋŋamba abaddanguka tugende awali abantu abo tulabe gye tubayambamu era nsazeewo okubawa ettaka we bagenda okubeera e Busunju luguudo lw'e Hoima Road babeerewo ne famire zaabwe naye nga n'ettaka libawera ddala battaka lyabwe. Haji yazze na mulama gwa tukola ki si kuba kumamu genda bakubatiya ki gas kati badde esaba abu batuusa ogwo olw'ekitundu kino kyofuga kubanga buli mukulembeze bamuwa ekitiibwa oli wano kuba abantu badde nkusaba RDC omuyambe ososole abantu abatuufu saagala totuzeeko bakyala bo ku ttaka lyawa erya Haji njagala kola screening nti ettaka lino ani gwe basenze mu nnyumba eno andi abaddewo abantu bano balina n'obulagaano yadde buli feeke naye tujja kufuna endagaano ezo Haji nze ssebo nkwamukyebaleku bantu base nti Uganda weetuuse buli ali mu ntobazi agenda zikola ki kuzivaamu naye ekibadde ekyewulumi ebadde enteekateeka naye of course ono bamunyiga ekyogero mwe banyiga abaki abalala sente ze n'abaana be ne bakyala basobola zeeyagaliramu naye Haji bw'obanga Allah akusaasidde n'ovaayo yaddala nze kati nga aradisa nasala najja n'onkwatirako Mungu nsaba akuwa ekisooki abanaasobola okuba nga temwagala kubeera wano musobola okweyongera ku maaso. Haji abakakasizza nti wakubakwatizaako ne mu kuzimba okunaasooka asooka nga oba oli awo abayambako okwewonya ate expenses ezisinga awo. Ngenda mukwanga mukongera maaso awo wabula bajja airport pickup kkiriza bw'okabe mba nsembyayo ate bakugamba nti osooka okusaabaza okuva ku kisaawe Entebbe mpaka mu bitundu biggwanga ebyenjawulo kkiriza gaana bagenda kubanga bakutambuza bulungi nnyo tojja kubanga wejjusa awo wennyini Jose Nyonyi kansooke mukuwe atabukire sipiika ku by'omubaka munnaabwe akamba engeri gyakwatibwamu n'addizibwa mu basajja. Sipiika mwanukudde namugamba nti byonna bimanyi bulungi ki ekigenda mu maaso. They have spoken to him, but they did not say exactly where he is. It bothers me. Honorable Paul Akamba belongs to the NRM. I lead this side. But you see, it should concern me when the rule of law continues to be eroded because everybody will suffer. So it bothers me, even if it's an NRM member.
Yes. Because I we are all affected. I think we shall discuss that when he presents the report. We'll discuss that. But as far as I know, one thing I insisted to police is that if you want to arrest my member, give the summons to me. Because originally they would want to pick people anyhow. I said, give me the summons. And as I speak, and I have also said, when you bring the summons, we want, not on hearsay, that Joel should be the list of 30, those kind of things. No. Tell me why exactly you want this person. And the summons, I have the summons, and as I speak now, Honorable Kamba is at CID headquarters answering charges on allegations on another case. But what we can do, let's wait and get a report from the minister, and we will get a report on the discussion we had, especially on the brutal arrest, not only on our members, but on everybody outside there. We need to respect the rights of our citizens. Amayumba mwetubadde tusula bagamenyeewo emirimu giweddewo kubanga abamu tulina emirimu gyaffe ng'era mwetukolera tulina abaana abalima. Nze ngenda mu tawuni neefunayo ebiri n'enjiwa omulimi n'alima kakati omulimu baguggyeewo agenda kusanga mu kkubo nga talina kyakola akukuba etteka amannya agagyeyo. Nekyembuuza tuli wano ffenna ab'omu Kisenyi ab'amafakitole bali eri batudde ku ntebe zino ez'ekyusa. Lwaki bo tebajja ne balwanirawo? Mpozi batugambe n'ekigambo ekirala nti emirambo gye tubadde tusanga mu Lubigi baagala kuddamu bagyongeremu olw'ensonga abatuuze babadde basaanyizaawo ekisikosiko mu bibanja byabwe. Kati bwe banaabanga babagobyewo ekisiko kigenda kweyongera, kitegeeza emirambo ogenda kusanga nga nkumu egijjuddemu. Naye ng'abo ababatta ne babaleeta be baani? Ekitegeeza bano abamenya amayumba be babadde batta abantu ne babaleeta ne babasuulamu nga batulwanyisa. Lwaki tujja weesiko okulabika nti babulwa we basuula emirambo gyabwe? Gavumenti vaayo tuyambe. Sipiika tukwegayiridde maama, vaayo olwanirire abatuuze bano kubanga ffe kwe tukulidde kuno bakitaffe bali kuno bamaama bali kuno. Naye bwe mba mugamba nti tubaveewo. Mina shaitani rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Nze Ajimiti omusomi w'ekitabo era omusomi w'edduwa. Nkozesa kyoto kino, ekyoto kino kiba kitagombolola. Lwaleero ku kyoto kuno kunnyambira abantu bange. Buli muntu yenna alina ekizibu kye ojja ku kyoto kino n'osuula akabaani ne nkusabira. Buli alina ekizibu naddala mu abali e Bulaaya n'ompereza amannya naye nga suula mu kyoto kino ne nkusembera edduwa ne nkuggyako ebizibu n'ebiba bikusumbuye. Walemererwa mirimu ki ddala mu abali e Bulaaya, abali mu nsi muno mu Uganda abalemeddwa okufuna visa? Nantegeeza eri abaana Adamu enkozesa nkofu ku kyoto kuno. Bamala okusindika enkofu eyo negenda ebanja amabanja ge babanjiza gonna. Gwe yalema okufuna okuweebwa Ajimiti nkozesa amazzi ku nnyanja kuno kumulengera ku mazzi wano. Ajimiti nga bwenyimidde olwaleero ngokumansira abaana Adamu. Bompereza ebiwandiiko byonna bye bompereza ng'oli e Bulaaya mbikwata ne mbizinga ne muwandiika kapapula ne mbisuula mu nnyanja ne nsaba Allah gwensinza asumulule ebyo bye babikulemeredde. Awa visa agifuna alemedde okufuna omusajja omulungi amufuna. Nsangibwa ku nnamba 0752 887 15 15.